Entiisa ebuutikidde abasuubuzi wamu n'abatuuze b'e Hoima abasuubuzi b'obutale bw'omubuulo 21 bwe bafiiridde mu kabenjedde kabusa n'abalala batannamanyika muwendo ne baddusibwa mu malwaliro ng'embeera yaabwe mbi. Akabenje ako emmotoka eremereddwa okulinnya akasozi nedda emabega ekyukira ku kibingo ekibingo kye kino kaseke ka omwika guwoyire mugga yalema kukontrolinga telezibege omwika kuwamu mmotoka. Akabenje kano kagudde ku luguudo lwa Hoima Buliisa mu kiro ekikeesezza olwaleero kaddiridde emmotoka ekika kya Fuso Fighter namba UBB 639W ebadde etambuza abasuubuzi bano n'emigugu gyabwe ku ssaawa nga 5 ez'ekiro okugwa okuliraana n'essomero lya Hillside Secondary School ekigolobya ku luguudo lwa Hoima Buliisa. Abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro lya Kigolobya Health Center 4 nga n'abadde mu mbeera embi bongeddwayo e Mulago. Esingamiire abantu abalala emigulu emikono ebatuddeko abadduukirize ne bajja okugisindika nebwa ku bantu abalala ne basigalawo abalala nga bakudde abamu abakira obwingi bafuire namba tukagyetegereize baitu abamu baliyo ne bakyapocha n'ebisago. Kigambibwa nti abasuubuzi bano babadde bava kukola mu katale k'e Buliisa nga badde akatale aka Hoima Hardware Market bangi ke bamanyi nga akadamu mu kibuga Hoima gye batereka emigugu gyabwe. N'obalugira abaire katale buli mwezi kabayo murundi gumu ekyo kya kabiri ku mwezi gw'okutandika akatale kono kabayo so bajja bayikira hano balayi kutaawa Hoima yukani maji. Abafiiriddwako abaabwe bakedde ku Hoima City Mochare wakati mu biwoobe. Goreti Kimuli omu ku basuubuzi abadde mu katale ke kamu ne bano abafunye akabenje agambye nti ye ekyamuwonyeza yalinnye takisi okuddayo. Tubeereirwe muno abakazi bagenzi bange nibo bamaama nibo bataata bakwerera abaana amasekendule tusalirwe muno. Emmotoka egyombayiro eturuka mu katale ka Buliisa Yongere tuka mu katale ka Buliisa tuli basi olugendo twabanza kuika Kikonko ya Kyankaranya yagaruka enyuma era bagikeyeza otweyongeze kuiko maiso Kigorobya aisebera ya green suit au inside ese motoka yagaruka enyuma. As the mayor of the city, we are saddened and shocked with the death of our traders, so we are here to help to make sure the bodies are released. Driver yalengaho kuzana steering ngiya hantu kuzana imotoka malibirege etandika kumala advance. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Mutanzige Julius Hakiza Alan ategeezezza nti poliisi y'okunguudo eri mu kukola kyonna ekisoboka okuzuula ekiviiriddeko akabenje kano. Tunategeera kiki kyennyini kyaleese akabenje kano naye tusuubira akabenje kano kuba kabaddeko abantu bangi n'ebintu bingi kati okutika nnyo kwirya kubanga okwaleesa akabenje. Agamba nti baludde nga balabula abasuubuzi b'omubuulo okomya okutambulira ku mmotoka z'emigugu ne batawuliriza. Ambrose Nuwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.